Amawulire gano gasaasaanidde nnyo ku mikutu emigatta abantu nga galaga nti Timothy Lukyamuzi yabbye ebintu bya mukyalawe Winnie Namasere bwe bamaze ebbanga nga yakyala ne bakadde be Masaka nga 17 Desemba omwaka oguwedde ku kyalo Kitabazi. Lukyamuzi olwabirabye era n'ategeera nti Namasere amuloopye ku poliisi e Kanyanya omusango gw'okumukuba n'okumubba ebintu bye eby'omu nju ne yeetwala ku poliisi e Kanyanya. Okuddamu obulira akabanga kati nti bataddeyo omusango ku poliisi bankubira amasimu ne odiyo ziwoninga mbu bagenda nokwata abantu bange babasibe njavaayo gye neekwese mbagamba sineekwekako bamwetaaga bintu byammwe ebiri. Ategeeza nti Namasere tamulina mwana nga bombi baali bakola emirimu ne giggwawo nga zamukwatira mu nsobi ez'enjawulo kyokka n'amusonyiwa. Lukyamuzi agasseeko nti wiiki ewedde era baafunamu obutakkaanya ekyaviirako Namasere okugenda. Wala yakeera n'afuluma mu nnyumba wadde waawo sikyalina mulimu n'afuluma mu nnyumba n'agenda. Agamba nti basola kyebandonga enju babadde babanja emyezi 2 nga buli mwezi badde basula emitwalo 3 nti olw'okuba Land Road abadde yabateekako ekibaluwa ekibajja mu nju kyamuwaliriza okutunda TV ye gye yagula kadde akamu ku mitwalo 6 n'asula Land Road ebintu n'abijja mu nju n'abiteresa ewa mwannyina Sara Nalukenge. Nasinga TV yange TV mitwalo 6 era nenzireeta nenziyalinga nimba mu nyumba n'ebintu. Ekisooka Namasere obadde tokyo omulimu gwali gwaggwawo nga ttiimu yakulabirira paka naye omulimu we guweddewo. Land Road n'abagoba. Land Road we yabagobye gwe n'okwata ebintu ensawo yo n'otambula n'ogenda n'omalayo ennaku 3 nga todda. Ttiimu n'akubuuza ogenda komawo ddi wamuddamu kimu ngenda komawo nga njagadde kati ate olaba asiramu Land Road abagobye ate n'omuteeka mawulire nti yakoze eki yabbye ebintu. Lukyamuzi agamba nti yadde abadde yakyala mu bakadde ba Namasere abadde ateekateeka okubategeeza nti takyali mukyala we. Kuba nalize mmaliridde okwawukana naye era nteekateeka kutegeeza bazadde babeere nga bakimanyi kikyali naye nga bwe yali ataddewo embeera kiki sikola simugattako. Nalukenge ategeeza nti mwannyina Lukyamuzi ne ssente obukadde 2 ezateeka omukolo gw'okukyala ab'oludda lw'omusajja be baziwayo ewa Bannamasere. Tebewayisa abawa ssente zaateekebwa omukolo ewammwe ne tuleeta n'ebintu. Yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Esigire ategeeza nti ebintu ebyogerwako babizudde okuggyako TV Lukyamuzi gye yatunze okusasula Land Road. Okuggyako TV yokka gye yasingayo okufuna ssente ezisasula Land Road ate nga yali mumanya ga mwami. Social media yeewandiika buli kimu naye nga si kituufu. Naye omuvubuka yabadde mutuufu olw'ensonga nti yabadde abanjibwa ate nga ssente tewali mukadde ako. Yabadde mutuufu okutunda ebintu asenguke afune awalala w'alaga. N'olw'embeera ya Land Road nga ababanja teyandirese mu bintu bya mukazi gwa nabo bandibiwambye kati ye kwe kusalawo ebintu byonna bitereka esayidi mukazi gy'anaabisanga. Moses Remisa yakusakidde